kigudde waani. Abakozi ba kampuni eya Kaleeta Construction Limited eyaweebwa omulimu gw'okuzimba essomero lya Bonna Basome owa siniya mu ggombolola ya Mumyuka-Sumbwe mu disitulikiti y'e Wakiso beekandaze ne bassa ebikola wansi nga bawakanya embeera embi mwe bakolera emirimu gyabwe. Bantu basangiriza nga bakuba ebibaati mu mulyango oguyingira mu kifo kino era nga bawera okufaafagana n'omuntu yenna abasala mu maaso. Motoka yonna teri kuyingira munakuluma tuwesereza tukoye naye abaana bano bwe banyiiga batuufu nange ndi mukozi munnaabwe naye sinti ffenna tulina okubeera nga tuli mu bintu bwe biti ekiwulira naye abaana bano bwe banyiiga batuufu nze mbikoolinga omutwe gwange twakoma okufuna ssente wa mufeero nga ggwako. Bakama baabwe okubaddukako mu lockdown eno ne batabalekera kantu konna yadde ak'okulya bagamba nti y'emu kweza ensonga ezibajje mu mbeera. Ssente tuzibanjidde ebbanga we batujja ku sayiti we batussa ku ndala tumala endala tunabaddi mwene embeera kalantini we erimala omwaka matiriyo y'engajja eza kalanti ezigula matiriyo zo nga tezibula batuwesereza buli ssente zibadde zijja oluvannyuma lw'okusooka kwekalaka kuteekamu akedimu ne balyoka batuwase tetwali twebuuza singa tetwali twekalaka baali tebagala tuwamu yadde ssente yadde talina ssente agaba simanyi ceeki bawusinze biki ali babulimbi muyaye buyaye atusasule ingini ya denesi atusasule tumuvuye tugende. Abakozi bano bongeddeko nti ensimbi ze babanja nnyingi nga n'abamu ku bannaabwe bali mu makomera olwa kafyu kyokka mu mbeera eno bakama baabwe tebavaayo kulabikako. Tugirize wano polisi katwebuuza twazza gwaki obakola nga tetukola watuwuli oba batugoba basooke basasule ssente zaffe batugamba batusasulira mu feezi buli feezi yiyo tugimaze kati lwaki tebatuwa ssente zaffe. Nange najja kukola ssente njagala kudda waffe mu kyalo gye banzaala ngulu ekyokulya olwokubanga ate nga mmanje kiisyo wano ssente zange. Bakama baffe buli kimu tebalina kye batamanyi buli kimu bakimanyi ekigenda mu maaso naye twebuuza lwaki tulimu eno embeera ebonabona obulungi. Inginiya Nabirye Diana omu ku bakulu mu kampuni eno bino abisambaze n'ategeeza nga abakozi bano batalina bugumiikiriza mu mbeera enekosezza buli omu. Era bano basudde ebikolwa bagamba tebaddamu kukola mbagala ssente but initially before the coronavirus situation ssente baali bazifuna bulungi ne babannyonnyola mukama waffe najja wanene n'atunnyonnyola tugumiikirizeemu era buli omu bunaku era mbadde nga mbagamba tugumiikirizeemu embeera weenaggwaawo ssente bagenda kukola ki bagenda zireeta. Wetuviiridde mu kifo kino tulese abakozi bano balinda ekiddako okuva eri bakama baabwe. Simanya ssente zaabula ate nga matiriyo ajjolo nga batwagala tukolewo tunaamala kino ekizimbe bagambe tugende ku kirala tufune ssente tunaamalako naye embeera ddi twakakola ebizimbe kino kyakuna batugamba ssente mugenda zifunira gundi we mumalawo mugamba ssente tugenda zifunira gundi. katono nnyo abaana bali bubi netufunire sabuni. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Omulimu ogukoleddwa